bwakabaka bwa Buganda. Tuli basanyufu nammwe abali eyo kimena muli basanyufu okumanya nti Obuganda buyina ekintu ekikulu kitambula ekigenda mu maaso. Yali 3 Julayi Naggabi kiri buddo kiri ku luguudo lw'e Masaka kuli Owokyamiro gende e Naggabi. Yita ku King's College buddo ku mulyango kwennyini. Genda mu maaso ojja Naggabi ojja kulaba Naggabi ku mukono gwa kkono ng'olinya akasozi wooti. Oyise ku King's College buddo awo genda ojja kuba ng'omanya bulungi nnyo ojja kuba ng'otuukawo. Nsereko Medi Sebuliba Busuulwa nze nkubuzaako nate olwaleero kumakya nago okumakya gano okulaba nti otambula n'okumanya ne bannange bonna teekateeka puroguramu eno eyitibwa paalamenti yaffe. Kkiriza nkwanjulira abakulu abali wano abatuuse olwaleero n'oluvannyuma nkuyitiremu tugenda kutambulira ku ki. Tuba n'omugenyi w'enjawulo tubaawo ensonga yonna bannange tutuula ffenna eno si one man show tuula ffenna tuleeta ono. Alright, tuyina omukulu ono Dr. Lawrence Serwambala. Dr. Neyaziza Medi nasebo ne banyaba abatuuliriza mbalamusiza mwasuze mutya nebaza omukisa guno gumpeereddwa okubeera ku reediyo ya Ssaabasajja. Abatuuliriza mwenna mbaagaliza okuwuliza okulungi. Amanya ogere bulungi? Lawrence Serwambala. N'ekitiibwa kyekyo? Kabagabi. Dr. Tulina Dr. babiri, omulala ye Mugalatiya Abed Bwanika. So abatuuliza mbalamusiza nange ndi musanyufu okubeera ku reediyo yaffe ya Ssaabasajja Kabaka. Natuwayamu ku nsonga enkulu zaffe eza Uganda ate era n'eza Buganda. Muzikirize nsooka okusaasira wewaffe eri ebitale ebya Haji Lukadde tubasaasidde olw'okufiirwa Yasiini n'ekitundu kyonna. Ate ab'Ekasonyi tubasaasidde okufiirwa Haji Obu Musawo bonna baaziikiddwa. Ate waffe wali ku kyalo ekisoso basaasira olw'okufiirwa muganda waffe Fred Kizza njira mugenzi w'Olugembe. Ab'Ekiwaatule wano nammwe nabaddewo ekiro mukyala Glorious n'abaliraanwa awo tubasaasidde olw'okufiirwa omutabani Mugisha. Ate ssebo omukulu Medi manyi nti omusajja omwami gwe bayita Fred Kamihando owa Cover International yafudde era yaziikiddwa olunaku lw'eggulo ku Fort Portal. Mukulu yabadde mula bizinesi nnyo akola ebibajje. Ate akasemberayo ddala kasaasire ab'Entebbe olw'okufa okwa kapa okw'abantu abo abadde babeera Switzerland. Ennyumba yabasizi. Ffenna n'olwali tumumanyi enfa yaabwe yali yantiisa nnyo. Abewaffe aba DF mbalamusiza era mbeebaziza sebo olunaku lw'eggulo abantu baali balese okukomyawo forms ku kitebe ez'okwewandiikira eggulo twabadde n'abantu 41. Ekitebe kireeredde ekiri wano Namirembe Bishop's Road era okwewandiisa kugendagenda mu maaso omwezi guno gwonna n'omwezi ogujja. Beesimba ku ki? Kyoyagala kuva ku bwa kansala bwa meeya bwa chairperson LC5 MP president kyonna kyoyagala. Tuyenza Abed Bwanika ate National Resistance Movement sindise omwami Nvumuulo Mbaka okusasalangu. Abalungi abatuwuliriza ku reediyo yaffe Nyanza era ey'ekitiibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Medi njagala kweyanza omukisa guno okubeera wano ne abakulu bano Dr. Serwambala kuva mu iPod ne Mugalatiya Honorable Abed Bwanika bannaffe abafunye ebizibu. Abed ligweyo ki? Bannaffe abafunye ebizibu eby'enjawulo nakuwalira wamu nammwe omukulu Kamihando oyo gwe bagambye muganda wa mukwano gwange Kamihando yaliko omumyuka wa mmeeya Kawempe kitalo nnyo
ate ne family eno Switzerland yafudde mu mbeera eyetiise abantu Mungu abasaasire bannange abalina emitima egifaanana bwegityo kibi abalala abafunye ebizibu ebyenjawulo nakuwalira wamu nammwe n'abafunye amasanyu nsanyukira wamu nammwe njagala okulisaayo abantu abaliko obulemu ababadde mu Tabamiruka olunaku lw'eggulo wali ku West Garden nkuliko eyo kansubire buli omu yatuuse bulungi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era mwebale ebiteeso bye mwaweereza ebirungi amanya nze Mpindi Bumaali omubaka akiikirira abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe amulinaanye wa PFF yali ku lukiiko luyitibwa Executive Food Soldier yakulembera obuli balina bisibu butabadde balina Council Elites Elders ebina bipya mu Uganda wakati wanaotekawo Council Speakers awo Sala Musumba yatwalawo waggulu bakiwadde ali mukomera ono bamuwadde Food Soldier bitegeera mpolampola bipya nti olwekubeebuza okutuliza okuwuliriza mulamusizza nnyo abantu babeene yonna gye musinziira okuwuliriza nange kanneeryate ku Mpindi okusaasira abafunye ebizibu ebyenjawulo naddala famire gye batidde mu ntiisa omukyala ey'Entebbe Lugonjo mutemu yabuuse n'agwa mu kikomera n'asanga oli nga yeemiisa omwami asooka n'afumita oyo balwana n'alema omutta n'ayambuka waggulu omukyala yabadde ku ssimu ng'ali mukalina waggulu akuba amasimu n'amugamba Debula nzize kutta olowooza ffe tetulina baana olowooza lwaki muli bagagga ffe nga tuli baavu omusajja yadde akyalimu akalamu adduka ku geeti amaze okutta omwami mukyala waggulu n'addayo n'akuba omwami naye n'amutta nfa yantiisa nnyo katusabeewo Mukama abagezi abawumuza emirembe n'abafiiriddwa abasiba ebinyu Medi Njozayo z'Obuganda myaka 32 nga Baffa ali ku Namulondo alamula era tweyanza yasiimye okubanga emikolo emikulu giri Kibuli kukasozi ak'Obujjajja ekyo nkyeggumiza omulangira mwali era enteekateeka zigenda mu maaso Supreme Mufti ateekateeka ne gavumenti ye bonna ogenda basangayo baseeka Kiweewa Wadaawa yasiimye Wadaawa osangayo Walusimbi Afisi ogenda basangayo bonna ampuliza amatikkira aga 32 bakwasizza osiraamu Kibuli akasozi kagenda kuwuuma ekyo nekiteerumu katono nnyo Kampala ewiiki eno ebadde ya byafaayo mu kibuga twalonkinze pulojekiti bbiri zigenda okuleetawo atirisa akamunyeenya ku nguudo Kampala okwegatta ku yabuleeta Kampala metropolitan eri ya buwumbi ya $1 million eri yabuleeta Kampala 68 ya World Bank ekyaziseza 118 si nguudo kikekyo kyonkonokyabadde kabunyonyole eri yabuleeta Kampala $1 million naye ya Kampala n'emiriraano katulinayo PCRRP Africa Development Bank $288 million ezo zibadde zigenda mu maaso kati wiiki eno ku Lwokusatu twasayininze ne chorus twabadde n'ambasada wa Bungereza ku Lord Mayor's Park Bungereza nga yatuwuze €225 ezo za kukola ku kilomita 127 kakati ne gavumenti ya Uganda nayo yavuddemu mukyalubanga lwa Mindi yavuddemu omwasi negamba nayo kati mu financial year etaddemu obuwumbi 5 gobi yataddemu obuwumbi 5 tukoleyo kilometers endala nga ziizo naye tugenda kusookako 14 katwalo nkinze jjo kayanja kakabaka akakuba akadde kabi nguudo endala ezikiriza nebaze gavumenti yabeene Katikkiro yatuweereza omukulu Israel Kitooke yabaddewo omuwulizi w'Obwakabaka bwa Buganda Pastor Kayanja ne Buganda Twezimbe Freeman bonna ttiimu yabaddewo nga tuteekateeka enteekateeka y'okuyonja ennyanja ya Kabaka n'oluguudo olwo era ebisinga tujja kubibanjulira naye ekimu kyokka nagambye aba dot service kuba be bawadde contract zino nze nga nyina mwevunya ku mutwe dot service eyo terina rekodi nnungi bano Bampindi babimanyi byali mu parliament na buli wamu
yemu ku kampani zisinga okukola obubi n'ekirala kwe kulowooza nti sente bajja kuzizaayo mpindi gamba gavumenti yamu zijjidde mu kaseera ka kalulu tulina entalo ze tubaddemu wano mu kibuga bakuweesa gwa ddyo ne bagizaayo n'ogwa kkono tubeeralikivu ziyinza okuddayo mu kampeyini za mwami Museveni ebisanjasanja embirigo zigenda kuba nnyingi mu kitongole awo eddakiika ziri 18 kyaliza zigumize abakatwegattako abatuwe nabo Dr. Lawrence Serwambala Lord Mayor Yaserukwago Omupingi Omari Honorable Tanatuuka Mutusi wa Jinanja tusanga ne Abedi Bantu ne waali okulaba nti ensonga tuzitambuza ampuliza bingi badde mu ggwanga lino bingi badde mu ggwanga lino oli kubya amabega mubaddemu kyenyo ku mitima gy'abantu kyodimuliga fagesa abasatu wano yensonga ya abantu twatandise Lord Mayor twatandise yensonga ekwataganya n'engabanya ya ssente eya Inter-Party Organizations Dialogue nga bagamba bajja gabana ssente kino zino Lord Mayor ajja kutwala mu mateeka etteeka ligamba ki mwami Dr. Lawrence Serwambala yatubuulira iPod kyeki ng'oggyeko okumanya kikyo kiri kyekirala iPod kyekola nga tunoonya kiyita good governance ne democracy yabere muyimbira democracy ne good governance ojja tunulira political party financing aberi egyokuyita Dr. Political party financing naye mutubulira ensi nga bwetambula ampuliriza iPod mukulu waali kusooka mu nkisa yatunyo iPod kyeki ojja kutandikira Dr. breaking ice neyanziza nnyo Medi n'abatuwuliriza iPod mukago gwa bibiina ebyobufuzi ebirina ababaka mu palamenti. iPod yatandikibwa mu 2009 kati mu mwaka gw'2009 Uganda yali mu myaka yali yakadda mu nfuga y'ebibiina ebingi emyaka ena gyokka kubanga jjukira 2005 wetudda mu multi-party politics. Gavumenti ya Uganda ekiseera ekyo nga bw'omanyi emabega yonna bajjanga batugamba nti ebibiina by'obufuzi bye byaleeta okutematema mu bantu naye kati bwe tuba tuzzeeyo mu nkola y'ebibiina ebingi tugezaako tutya okukwataganira awamu okulaba nga tetuddayo mu mbeera eri neya nja kukutemera ebitooke nja kukutemera gundi nja kukutemera ki kakati omwaka ogwa 2009 Prime Minister Right Honorable Mama Mbabazi agenda mu mawanga ag'enjawulo asisinkana ekibiina ky'abadde ekiyitibwa Netherlands Institute for Multi-Party Democracy kyali kirina amawanga ga Africa mangi gye kyali kikoze South Africa, Ghana n'ewalala. Kakati n'abayita nti mujje e Uganda naffe mutuyambeko okulaba nti ebibiina byaffe eby'obufuzi bikwataganira wamu. Ekimu ku bintu ebyasinga okumukwata omubabiro kyali nti engombo ya Netherlands Institute for Multi-Party Democracy yali nti demokrasiya atandika n'okwogeraganya. Democracy starts with dialogue. Nebaga nti tugezaako kuzimba demokrasiya waffe naye bwe tuba nga tetwogeraganya tuyinza okukola ki obutabaako wangi we tutuuka. So abadaaki ne bajja ne batandika okuyambako ebibiina by'obufuzi. Ebiseera ebyo mu palamenti ya Uganda mwalimu ebibiina by'obufuzi bitaano. Mwalimu FDC, mwalimu DP, mwalimu Conservative Party, mwalimu National Resistance Movement ne UPC. Era bye ebibiina ebitaano ebyatandika mu nkola eno eya iPod. Ekiseera ekyo iPod egenda okutandika yalinga bw'ogamba simanyi bwe nnyinza kukiza mu Luganda a loose coalition kwegamba simanyi a loose coalition loose LOOSE
coalition omukwago gutena nnyo makulu nedda Omwerufu. kale omuweerufu ogutali mukwafu kale tukitwale bwe tutyo tukitwale bwe tutyo so iPod netandika loss coalition yes iPod netandika negenda ng'ekula okutuuka wetwogerera essaawa ya leero mu mwaka gwa 2021 no nga senatuuka mu 2021 of course wali emabega walingawo programs nga iPod evujjirirwa abazungu nekola ebintu bingi mu mwaka gwa 2018 mu December ne tubeera ne summit eyasooka mpozi kansooke ntegeeza abawuliriza nti iPod mu structural organization yaayo erina omutendera ogusinga waggulu ye summit kwe kutuula abakulembeze b'ebibiina ba presidents oba ba chairpersons batuula awo waggulu ku summit kati eddako ye council lwe lukiiko olukulirwa ba secretaries general abawandiisi b'ebibiina batuula ku council ababiri batuula ku summit abakulembeze batuula eri wanne batuula ku council kati ku council ate mu gundi yaffe eri nti secretary general bw'ajja ajja ne whip w'ekibiina ekyo mu parliament ajja naye najja n'abakulembeze abalala babiri abali abagundidde ba senior naye omu ku bo alina okuba nga mukyala ate ku summit era kutuulako prime minister obadde ku council ze ku summit waggulu sorry ku council era kutuulako prime minister ne kutuulako ne leader of opposition okay kati awo council nebanga eweddeyo then wansi ne wabeerayo secretariat eddukanya emirimu bino ebyobukugu eggwandiisizo kakati mu mwaka gwa 2018 iPod nebeera ne summit yayo eyasooka summit eyo yali mu obukulembeze obwali butwala iPod bwali bwa UPC Honorable Jim Akena yali chairman wa summit eyo ekimu ku bintu ebyavaayo 2018 mu December ogamba nti naye ebyobufuzi bino tomanya kinajja iPod tugi-institutionalizing kwegamba tugifuule ebeeremu ku institutions ezeetengeredde oba yaggwanga oba ki kwegamba ekisooka ekyakkiriziganyizibwako nti ebeere ekimu ku bitongole ebiri kwegamba ebiteekeddwawo etteeka ebiteekeddwawo etteeka kibeere nedda ekyo kyanjawulo okubeera musemateeka kubanga bwe tugamba legal entity esobola okubeera nga ekisooka eriwo mu mateeka kikitegeeza eriwo mu mateeka kati ng'olwo eva mu loose coalition akutuula mutunywe kacaayi nedda ekyo kirala medi eve mu loose coalition nti ebeere kati nga erina legal force kwegamba nga erina osobola giwaabira naye esobola okuwaabira yes nga esinzidde mu mateeka erina emirandira mu mateeka yes erina emirandira mu mateeka iPod kati obukulembeze bwa Akena UPC summit 2018 kati summit eyo mwalimu Honorable Jim Akena mwalimu Honorable Norbert Mao mwalimu Honorable Asumani Basaalirwa mwalimu President Museveni ekiseera ekyo twalina ebibiina 5 mu parliament FDC sijjukira oba Honorable Elias yali ayingidde naye ekiseera ekyo tebajja 2018 mu FDC naye nja kunnyonnyolawo olutandikwa nali national guard advisor wa DP era nga ne DP tuli mu parliament nali shadow attorney general nja kunnyonnyola so kakati 2018 netubeera byali 5
FDC yenyigira mu nteekateeka zonna yalingawo mu buli kimu nga bw'onoogamba nti okulima ekisambu n'esiga n'eyunja n'ewaata n'efumba n'eboobeza n'ejjula wabula n'egaana okulya biri byonna yabikola yajjula n'egaana okulya teyajja 2018 ne tubeera ne samiti ey'okubiri 2019 Meeyi. Samiti eyo era ebibiina byali bikyali byebimu bitaano mu samiti eyo kati olwo twali tukulemberwa DP kubanga obuyinza bwa IPOD obukulembeze bwa IPOD bukyuka buli myezi 6 kati DP ne tukulembera ntugenda mu samiti ku Protea Entebbe ebiina by'obufuzi byonna nga bwe ngambye okuva ku kusambula okutuuka ku ki byenyigiramu okutuuka okulya FDC teyalya era teyalya naye nga biri byonna ebikoze yali ekulemberwa Honorable Patrick Oboy Amuriat ne nga President Secretary General Honorable Nandala kati eyo summit neggumiza kiri nti IPOD kubanga bwe twaddayo ne tureportinga nti tetunnagiwandiisa tetunnagiteeka mu mateeka naga nti nedda ekintu ekyo mukikole kosi nga bw'omanyi covid awo omwaka ogwaddirya covid agizeegize ebintu byagiragiramu 2021 IPOD newandiisibwa kati wali emabega kanzije wali emabega wali twakola survey mu bibiina nabaga nti IPOD mu kugiwandiisa tugiwandiise nga ki kati ebirowoozo ebyajja byali bwe biti ekisooka tugiwandiise nga legal entity eri limited by guarantee nti eriko garanta ye muntu akola nedda Honorable Elias ate awo ojja kuba obubi abatuwuliriza kubanga bw'ogamba nti nga NGO limited by guarantee kati kansooke nkunnyonnyola NGO yonna esooka kuwandiikibwa nga legal entity ekya NGO negenda mu gavumenti nefuna documentation egikkiriza okoperatinga nga NGO kati bw'otandikawo n'ogamba nti Media and Company Media and Sons osobola okugamba nti company yeeyo egenda kubeera limited by shareholding nti mulimu abalina emigabo oba bagarantazi kakati IPOD nge omutendero ogusooka nti ebeere nga eri guaranteed n'ebibiina by'obufuzi bi-members ng'olwo etteeka litandika okugiraba naye nga ligirabanga ki nga limited company okitegeera limited company kati newandiisibwa muri Protea kati Protea emaze okugera tuvuddeyo kati wano tulimu 2020 mu covid kati ekyo kyekyasooka nti ebeere limited by guarantee ne bagamba nti ekirala eyinza okubeera nga trust simanyi trust bwenyi ngoba eriko ebyempisiza lukwagoloya kale nga trust simanyi bwenyinza kiteeka mu Luganda ekyokusatu ebeere nti statutory body nti ebeere gundi nga bw'onoogamba nti Katonda National Drug Authority kati byebyo ebisatu ebyasali bagamba nti byetuba tustudyinga ye samiti yaddi eya 19 ne tubeera ne samiti eyokusatu 2021 mu Maachi tuvudde mu covid tuvudde mu kulonda okulonda kwaliwo mu January ebyaliwo bingi mwabiraba abantu bagizegize kati Honorable Mao
ekiseera ekyo si ye yali gundi naye obukulembeze bwali bwani 221 obukulembeze buba bukyuse nga bugenze mu NRM kakati mu memorandum of understanding yaffe muntegeeragana member wa summit omukulembeze president oba chairman asobola okuyita olukiiko luwandiise nga extraordinary olw'embeera eriwo wadde muntegeeragana tugamba nti summit tujja kubeeranga nayo waliwo ebbanga eggere nti naye n'ebbanga eryo ne bwe liba terinatuuka bw'anaabawo obwetaavu member wa summit yenna asobola okugiyita olw'embeera eyaliwo honorable Mao n'agira n'agamba nti bannange twetaaga okubeera ne summit anti mukulembeze bwali bwa Museveni Mao ate n'agamba ati kati honorable Mao nga member wa summit nga president general DP agamba nti naye ebintu bino ebiriwo twakava mu kulonda abantu bagira nti ono bamututte ono bamukoze batya tubeere ne summit tukubaganye ku birowoozo ku mbeera eno tulabe engeri gye tuyinza tukkakanye emivuyo chairman n'agamba nti okay tubeere ne summit ne tubeera ne summit ey'okusatu Kololo mu summit eyo ebintu bingi omwali n'embeera y'ebyobufuzi okusinga ekirala kye baatubuuza mu summit eyo nti institutionalization ya iPod etuuseewa nti tumaze okugiwandiisa mu Uganda Registration Services Bureau era embeera eri bweti kakati eyo nebeera awo kati okutuuka gavumenti yo bwe yalaba nti iPod esaanye amawulire amalungi gali nti gavumenti ya Uganda egenda kwanjula eddagala erigema omusujja gw'ensiri liyite malaria vaccine mu nteekateeka y'okugema okw'abaana okwa bulijjo okusobola okubatangira omusujja gw'ensiri omukambwe n'okufa nga tulikozeseza wamu n'obutimba bw'ensiri awamu n'enkola ezziiza endala eddagala erigema omusujja gw'ensiri lijja kwongera okuwa abaana obukuumi okuva eri omusujja gw'ensiri w'omwana w'omukisa mu bulamu ng'okyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi bamugeme omusujja gw'ensiri n'endwadde endala ezziizibwa okugeza ng'olukusense poliyo pneumonia ekiddukano ne kkookolo w'omumwa gwa nnabaana awamu n'endwadde endala jjukira nti eddagala lino erigema omusujja gw'ensiri ddungi likola ate nga lya bwereere okumanya ebisingawo okuva ku nnamba y'ekitongole eky'ebyobulamu etali yakusasulira ku noti 8 noti 66 oba sindika obubaka bwa bwereere ku report ku 85 obubaka buno obukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu banywanyi baabwe. Sigirya nennemye amanda gonna enkuba yagakubye. Leero taata Maria waakusiiba njala. Mama Maria, era okyatawaana n'amanda? Tonnaba kuwulira ku nkola ya nfumba. Ate nfumba bye biki? Anti Ministry y'ebyamasannyalaze ng'eyambibwako aba UK8, MEX ne NREP bali mu kaweefube ow'okutumbula enkola ey'okufumba okwanguwa ate nga tekukosa bulamu obwo gye bayise nfumba campaign ng'okozesa pressure cooker ey'amasannyalaze osobola bulungi okufumba ddakiika budakiika ate ng'okekkereza ssente n'obutakosa bulamu weegatte ku nkyukakyuka nga weeyunga mangu ku nteekateeka eno okumanya ebisingawo ku nkola eno genda ku kibanja www.nrep.ug to learn more. Mfumba, powering Uganda sustainably. Mukasa, esaawa zino ekikuyimiriza mu nkuba kiki? Wange, nina akasente kenninda. Kiki otegeeza? Juni yeetaageza essomero. Omukyala mulwadde. Ate ne bizinesi tetambula bulungi. Wejje mu bunnya ne DFCU Mobile Loan. Weefunire kalooni ak'amangu akawuleza ddala obukadde 2 mu ddakiika 5 zokka. Nyiga *9 oba kozesa enkola ya DFCU Quick App. Dda ku nkola ekolera ku bwangu bw'oliko. DFCU Bank, making more possible. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. DFCU Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund.
Lutikko ye Lubaga Cathedral yakuweza emyaka 10 omwaka guno 2025 ng'ebikujjuko ebikulu byakubaawo ku lunaku lw'essaza nga 26 Oktoba 2025 ku Lutikko e Lubaga. Ebikujjuko bijja kuba wansi w'omulamwa ekigwa kya Katonda kitukuvu. Ekigwa ekyo ye mmwe Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala His Grace Paul Semwogerere akukoowoora okusabira okujaguza kuno wamu n'okuwagira mu ngeri ez'enjawulo omukolo gubere gwa kitiibwa ekijja mu Katonda. Wagira ng'oweereza ensimbi mu Centenary Bank ku akaunti namba 3M0M7779 mu mannya ga Lubaga Cathedral 100 years. Weebale nnyo. Birangiddwa Father Joseph Mukibi atwala ebyempuliziganya n'amawulire mu ssaza ekkulu ery'e Kampala wamu n'olukiiko oluteesiteesi. Alo Sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes Sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika zigatutu mwenda ezaleeta ku ssaawa ennya. Waliwo otambula n'okumalira toddamu ate bw'okyabuzibwa n'ekiyitibwa iPod. Dr. Sewambala CBS yakkiriza gatuwe byonna kikola mu mwadde obudde atubuulira gy'oli kati manyi kyebayita iPod. Nkomawo njagala tugende obutereevu ku nsonga Lawrence. Enadde nkola research one ku iPod. Wabula kati tebagambye nti promoting inclusive democracy and the fundamental principles of democracy. Kumutambulira Kituufu nnyo me. Kituufu nnyo. Inclusive democracy. Oba buli kisente kyokka. Nedda. Bw'onamba obudde mu maaso eyo nja kunnyonnyola ebintu iPod byezzeekola mu mulamu ogwo. Ogwo omulamuzi gwe nalabye Sewambala. Kakati kankunnyonnyoleyo ekimu ku ebyo. Inclusive. Yes, kankunnyonnyoleyo ekimu ku ebyo. Mu 2021 iPod ya facilitatinga delegates conferences z'ebibiina byonna. Ebibiina byonna member parties eza iPod 2021 ekibiri kino iPod yes kyawa ensimbi ebibiina byonna ne bikola delegates conferences abantu babadde tebakimanyi yes ebibiina byonna iPod yayamba ku bibiina byonna okukola delegates conferences tujja kunnyonnyola ekyokubiri iPod ebibiina byonna yabiwa ssente okukola manifesto yes kiri ku rekodi ebibiina byonna twabiwa ssente okukola ki delegates conferences ne tuziwa okukola manifesto. Ebibiina byonna nga tebinnakola manifesto twabiyambako okwetooloola eggwanga nga bigenda bikuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu ebyokuteeka mu manifesto. Owulidde Sebo? Ebibiina byonna twatraininga structures z'ebibiina. Omwali abavubuka, omwali abakyala, abantu abaliko obulemu ne mainstream twazitraininganga mu bintu bingi. Omwali okumalawo obutakkaanya conflict resolution. Ebibiina twabiwa ssente ne bidevelopinga ne bikola emitendera gye birina okuyitamu okugonjoola obutakkaanya conflicts, managing conflicts. Resolution. Yes. Okutuuka essaawa ya leero Honorable Elias Lukwago ajja kugira naye iPod twatuula ne tukkiriziganya ku guidelines za POMA wadde tezinnatuuka ku mutendera ogusembayo naye cross party agreement nti guidelines za POMA kubanga etteeka eryo lirina obuzibu mu bantu naddala kati bano abali mu byobufuzi poliisi egamba tokola bwoti bano bagira tokola bwoti
ne tubaako bye tukkiriziganya nabyo nti guidelines zino tuzeetaaga kubanga zo teziriiwo. Ekirala enkola ya elections essaawa ya leero bwe twava mu mugendo ogwa movement enkola y'okulonda gye bayita first past the post yasigalawo era enkola eyo y'emu ku bintu by'oyinza okugamba nti bikola ki bireeta obuvuyo. Kati ne tugamba mu iPod nti naye okumalawo obuvuyo buno tukyuke ng'abantu tebatunuulira medi wabula batunuulira kibiina mu nkola ya proportional representation. Discussion eyo tetunnagiggusa naye ekyaliwo. So ebintu bingi ebize bikolebwa mu iPod. Dr. Robudde kode ku mnyonyole kuwanga batwala nyata mulino nga 12 ogw'omusanvu bategedde iPod kitegeeza nikanja kino kiriwo kasina genda wa bedi ani afuna sente neyazame era atya atakolenga yazifuna n'agenda okuzifuna mbooza eyafuna n'agenda okufuna omwaka guwedde. So okusinziira ku tteeka Political Parties and Organizations Act section eye14 egamba nti ebibiina by'obufuzi bijja kufunanga ssente. Ebibiina by'obufuzi ebirina abakiise mu palamenti ebibiina abakiise mu palamenti binaafunanga ssente. Akawaayiro akasooka 14A Political Parties and Organizations Act 14A. Kakati wano wansi ku A ndoza oba clause akawakatirwa akasooka ne koogera nti zino basente bajja kuzifunanga mu biseera ebyokulonda n'okuddukanya ebibiina byabwe bulijjo nga bakola emirimu egya bulijjo. Akawaayiro ak'okubiri ka B ne kagamba nti mu kiseera ekyo mu mwaka ogw'okulonda ebibiina by'obufuzi ebirina abakiise mu palamenti ekyo kikulu ebirina abakiise mu palamenti binaafunanga ssente ezo mu bwenkanyi equal share mu mwaka ogusembayo ogw'ebyobufuzi kati guno gwe tuyingidde mu bwenkanyi equal share. Akawaayiro ak'okusatu ka C ne kagamba nti ebibiina by'obufuzi bijja kufunanga ssente nga byesigama ku numerical strength ku namba y'ababaka be birina mu palamenti okusobola okubiyambako okuddukanya emirimu gyabwe egya bulijjo. Kakati nga tuvudda akawaayiro ak'okuna ne kagamba nti ssente zino zijja kukeberwanga auditor general. Kakati afuna ssente kati olwaleero wali we tubadde nga ennongoosereza eno tennayita wali we tubadde buli kibiina ky'obufuzi kibadde mu palamenti kibadde kifuna. Kati ennongoosereza egamba empya egamba nti wajja kubeerawo waliwo National Consultative Forum ewaggulu egenda kubeeranga giyita emirandiro ebiri. Omulandiro ogusooka gw'ebibiina by'obufuzi ebikiikirirwa mu palamenti ng'eyo ejja kuyitibwanga Interparty Organization for Dialogue IPOD. Okugulu okwokubiri byebibiina by'obufuzi ebitalina ababaka mu palamenti ng'eyo ejja kuyitibwanga Forum for Non-Represented Political Parties. Naye etteeka era ne likugamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi kijja kuweebwanga ssente ekiri mu palamenti kijja kuweebwanga ssente nga ekisooka memba wa IPOD, ekyokubiri nga yeenyigira mu mirimu gya IPOD. Kakati awo we tuli ekitegeeza omwaka bwe guweddeko guli ogw'ebyensimbi DP, FDC, JEMA, NRM, PPP, NUP ne UPC ebina musanvu byonna bifunye ssente. Okutandika omwaka guno bibadde nga bifuna okusinziira mu tteeka kubanga etteeka eryo libadde ebibiina by'ebyobufuzi ebibadde bifuna ssente okutuuka pulezidenti we yatadde omukono ku tteeka mulimu Democratic Party,
Forum for Democratic Change, Justice Forum, Justice Forum, National Resistance Movement, NUP, sorry, NRM, National Unity Platform, NUP, People's Progressive Party, PPP, ne Uganda People's Congress, UPC. Ebibiina ebyo omusanvu bibadde bifuna ssente. Okuva President we yatadde omukono ku tteeka nga 15 June epya ne Minister bw'anaaba akoze statutory instrument ebibiina by'obufuzi bigenda kufuna ssente singa ekisooka biri mu palamenti, ekyokubiri ne bibeera bimemba bya IPOD, ekyokusatu ne byenyigira mu nteekateeka za IPOD. Bigenda kufuna ssente singa biba mu palamenti, ekisooka oli mu palamenti, ekyokubiri oli memba wa IPOD, ekyokusatu wenyigira mu nteekateeka za IPOD. Okubeera memba wa IPOD oyina ekisooka olaga interest nti twagala okubeera memba wa IPOD. Ekyokubiri n'osayininga memorandum endagaano ey'okukoleraganira awamu ate ne weenyigiramu bwe tubeera n'enteekateeka zaffe summit council obyenyigiramu kati bwe kito bwe kiri niwokomaawo ekiika ziri 11 Oktoba naye wali katono nnyo ensomerako paragraph y'okubiri soma waggulu wali paragraph ey'okubiri soma omutwe waggulu eri I am currently nedda waggulu guidance or yawandiikidde yawandiikidde Honorable Justice Simon Byabakama chairperson. Nagandi guidance on disbursement of funds to political parties represented in Parliament pursuant to the Political Parties and Organizations Amendment Act. I am currently carrying out consultations with the stakeholders, and I expect the President, who in his capacity as the National Chairman of NRM chairs the IPOD Summit, to convene the IPOD Summit to seek convergence on the best way to institutionalize IPOD. My consultations started today with a meeting with the IPOD Council members. Honorable Norbert Mao. Ekyensomye nti Minister wa Justice kubanga etteeka ligamba nti ajja kukola statutory instrument enaalambika IPOD neri eya Forum for Non-Represented Parties engeri gye binaatambulamu kati n'agamba nti agamba Byabakama nti ngezaako okwebuuza nkola consultations neebuuza ku ba stakeholders bangi omuli ne President Museveni kati kubanga NRM ye chairman wa IPOD so okulaba engeri gye tuyinza oku-institutionalizingamu IPOD bwekinaaba kiwedde sente bazifune biri bwe binaaba bituukiriziddwa abeeri mukulu mulide ekisooka political finance mweyanziza kubanga eggwanga lirambise abewaffe ekimwanyi bayinza okuba basoose okutegeera nti delegates conferences nyingi kiri 22 zitwali tulowooza nti sente ffe twazikuŋŋaanyiza ab'ebibiina ate bano be baali baziteekamu sente saali sente zamuwa musolo kyesiriraako obuzibu naye okukitegeera nakyo kituyambye. Ekyokubiri kwe kutegeera nti ne manifestos ezimu ze twali tuwulira sente z'omuwa musolo era ze zaakozesebwa okuzimba manifesto ekiro ekitalina buzibu. Ekirala kwe kutegeera mukulu Lawrence atuyambye nnyo n'atulaga ebibiina ebibadde bifuna ssente okuva mu gavumenti. Kati manyi wano agambye ebibiina byonna biri musamba byogedde bulungi. Wano wabaddewo enjogera eya foot soldiers aba-foot soldiers nti tebafuna kantu konna kuva mu gavumenti. Era ebibiina bisomeddwa byonna ekirungi abali wano abasinga balina akakwate n'ebibiina ebyo byaliwo abamu akakwate ke tulina ebibiina gye twava byonna mbirabye
sente badde basula kati naye kyejagala okutereeza ensi zonna ezakula nezikula gavumenti okwata sente z'omumusolo neziteeka mu bibiina si nsobi era bakikola kankaddemu abantu bakawulire kubanga ono politics wa wano akwewunyisa gavumenti okuddira mu bajeti yaayo nejjako omutemwa gwa sente neguteeka mu bibiina bitambuze bulungi emirimu gyabyo kubanga bamugenda okuva abakulembeze abagenda okujja eno okuteekerateekera abantu gavumenti zikikola tekisoose uganda kikolebwa mu nsi eziwera baweebwa sente wane kyekyayongeddwamu etteeka lyasooka okukolebwa erya political party and organization erya 25 ekyokuwa ebibiina sente tekyalimu neryo ennyini kati erya 25 ekyokuwa abantu sente ebibiina sente tekyalimu kakati kyajjamu 28 kakawairo nekwongerwamu omukulu kabadde asoma nti 14 kaka 14 nekwongebwamu kati ebibiina nebitandika okufuna sente ebibiina bibadde bifuna sente ng'olimu ekibiina ekyo kirina abakulembeze ababaka mu paalamenti kakati wano buli omu atuwuliriza yonna gy'oli kasi kyobanga ekibiina ekyo kyowagira kirina ababaka mu paalamenti toddangayo okubuuza oba bafuna sente za gavumenti oba tebafuna bafuna bazikozesa ki ekyo kyoba obabuuza bazikozesa ki ekyo kibabuuze buli kibiina kifuna teriyo kibiina kirina ababaka mu paalamenti kitafuna sente za gavumenti kasi obanga olina omubaka n'alinayo omu nga jema bafuna n'alinayo omu nga pipi bafuna sente kakati akawaire akalala akalimu kenjagala okunyweza komyewo katale anti temuwulira bino nabyo bitegeere nti oli gino asigala oli gino meloni jewai switi number 2 gye bakazaako kaboolo ne jewai switi number 4 ne D green wamu ne Black King zikomyewo katale ate ne bakufeera ziri mikebe giriko lukyayina lwokka kati wulira bino muyiikateekamu ebikola 36 buli kikolo kivaako meloni 8 n'okudda waggulu zikulira emyezi 2 n'ekitundu tezirwala meloni ezituwa kilo 15 jjukira ate ffe abazigula meloni tugigula 14 ku nnimiro eyasoma gattamu ataasoma bazisa obuti tuli mu bifo bibiri byokka mu Uganda ku Grand Plaza ku dduuka lya kulima bugagga L04 okulira n'akatale ka Usaafi ate Mityana tuli Kigalama ku Old Village oba osumagira n'obwavu bwo sumagira ffe kasitwa tuguze obujonjo tukubire ku 0755 799 93 oba 0772 46 53 okweterekera ffenna buli omu alina engeri gy'aterekamu akasente ke waliwo ffe abazitereka munda mu faliso mu kabookisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omu alina ky'aterekera kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko tandika n'obusente obutono ddala siringisa 15,000 zokka nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo sente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira wewandiise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800 286 okumanya ebisingawo amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. NSSF, a better life. abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gwe
eby'omulunzi masala broiler concentrate musange mu maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga. Ebisingawo okuva ku 0753 55 372. Buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magobaago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Tambudde ku district emirundi 6. Uncle Dan kiki nkooye n'otambula nodde eri leeta ate kino ekiwandiiko leeta kiri naye Uncle Dan lwaki tokozesa beams ate bye biki ebyo? Building Industry Management System ky'olina okukola genda ku online teekako ebiwandiiko byo obisabumitinge ogeneratinge PRN kyangu nnyo osasule ku mobile money oba okozese bank ofune building permit nga kiwedde kyogamba buli kimu kiba kiwedde awo buli kimu olwo kigweredde ku online kati olwo sigenda kuddamu kutambula. Uncle Dan nga buli kimu kiwedde. Oli muzimbi funa olukusa olutongole oba e-building permit olwaleero okuyita mu BIMS Building Industry Management System. Genda ku mutimbagano bims.go.ug teekayo ebiwandiiko byo ogende mu maaso n'okubigoberera. Safe building, better living. 88 katonyeze 8 CBS. Eddakiika ziri 2 zokka zibulayo ku essaawa 5. Tukomye ku mpewo bakulu. Honorable tukomye ku mpewo Dr. Serwambala. Victoria Motors Limited bebokka abakkirizibwa okutuusa emmotoka za Mitsubishi UD ne Ronald ziterina wutu wamu n'emipiira gya Yokohama mu Uganda. Tulina edduuka lya spare emmotoka ezo erijjudde obulungi ziruwa Mitsubishi UD ne Renault spare tumulina edduuka lijjudde bulungi. Galeji y'omulembe wamu n'abamakanika abatendeke nga babalinze okubaweereza. Emmotoka tekufaako nogana nagitwalawa. Victoria Motors tulina ttiimu 3 ez'abamakanika abali mobile nga bano batalaga disco zonna za Uganda buli mwezi kuba tusobola kubuuliza batambula bo ba engineer. Tulina n'enkola ya lease kasita tukkaanya ne customer ogweguba gwa kugula mafuta na kuvuga. Victoria Motors ekola ku bya service y'emmotoka kumala ekiseera kituganyizaako. Bw'ogula emmotoka bakolera service ozigula mu baani Victoria Motors mmotoka ki Mitsubishi UD ne Renault bajja kukolera service. Tutuukirire tuli fa Victoria Motors ku Old Portobello port number 10 Old Portobello Kampala. Tuli ku simu 04 ya office 34 oba email info@motors.gmacgroup.com. Buuza Paulo Kazibwe wayamanya by'emmotoka zino ya Mitsubishi ne Renault. Kubira Kazibwe Paulo akubuulire wagitukanikira bitambula bitya ali ku 0772 46 555. Sola bano bayita Lukusola Power bayina kalonda ina kwatagana ne sola bayina bato ya sola empye sokede ddala mu Uganda itiwa super capacitor ngewangala emyaka 45 beddu. Bayina offer eri amasomero amalwaliro bank n'ebitongole ebitongole byonna. Bakutegeeza nti bayina ne kamera za kalavu eziraba ekifaananyi kya kala mu nzikiza. Bakuwa sola amataala 49 sola okuli TV 75 kale beeyina wone biru z'amasannyalaze. Lukusola Power basangibwa Masaka district kizimbe kya Mpuuga ate eroom number 7 e Kampala. Bali ku G Hotel eri ku Lubaga Road okoye ku simu obuubuze 0758 15 19 14. Kyogero bano bakola ebizigo ne sabuni ebirungi ennyo mu kulongosa olususu. Bakoledde kipe sabuni ayoza ayitibwa EcoStar washing bar ono wa muti EcoStar washing bar soap ali bipimo byonna byetaagisa. Sabuni wa kyogero suwa kunonyo na ayoza ayitibwa EcoStar omuti ali maduuka supermarket wamu ne mmotoka wamutambuza. Manya ebisinga kwere ku simu 0754 55 72 edekika ziri 2 Abed okusinziira byatunyonyodde ate naffe byetumanyi zembaddeko mu bibiina bibiri byemmanyi nga bwe bibadde bitambula kiwano ku bali ntumu
nyingi kuzo ze zino omukulu zayogerako kati zezo sente ezagula ekitebe kya Nuupu kyonna dipinga nti ezimu nebano ekya Nuupu kyonna zezi omuhiro ayitwaze kutangaala nalengera mbuzi asinje kikulu tubasajja bakulu kubabbi ebitabo bya Nuupu ebya accounts nabirabako nga sente zino nziraba ne mu electoral commission yeziri nga zirambikiddwa bulungi nti sente ezagula ekitebe kya Nuupu Kavule zava mu gavumenti zezino lino lyekuba eryazireeta zino nga bwe nzogedde eza DP nzimanyi olw'okuba nti eyasooka okugula naye manyi bwe byatambula kati mu kusasula ezimu kuzasasula zezino kati olwaleero tuyambye nnyo okutegeera ebibiina bitambula bitya mu nkola ya ssente kati 226 ffe bino bye tusuubira mukulu bana bamaliriza abitunyonyole bulungi bwe tusuubira okusinziira ku tteeka akakawairo kasomya ak'ekumi kabadde asoma okusinziira ku tteeka eryo buli kibiina ekirina ababaka mu paalamenti kigenda kufuna ssente zigenda okiyamba mu kulonda ababaka ebibiina ebiri mu paalamenti tebikyali 7 byakyuse kubanga etteeka likkiriza ababaka mu mwaka ogusembayo okukyuka kakati wazeeyo ebibiina ebipya ekimu ku bibiina ebipya ebyayingidde bakiyita Democratic Front ekimwendi era nze nakiyingiza ne bwe naalibadde omu bwenti era bano omukulu ono kati alina obuvunaanyizibwa luli abadde talina nnyo maanyi kati agalina kuba ali muteeka kati alina obuvunaanyizibwa ffe abaddiye fo tuwa ssente alina obuvunaanyizibwa okuwa balukwago ssente PFF kuba kati bano balina ababaka 10 balina ababaka ojja kwogera ebibyo wuliriza n'omukulu lukwago kyabagamba kifu mukulu lukwago agezaako okugamba mu electoral commission wuliriza anti nekaze ojja kunyonyola ebibyo tokyasobola mukulu lukwago takyasobola gaa tasobola kuwanikira ipod eri muteeka si eri enkadde eriyaye yagisoma kakati kangimunyonyole nga munyonyole byeyasoma ipod eri gyabadde amanyi si eno kaseyaze muteeka olina obuvunaanyizibwa actually mukulu gwangu kuwa amagezi yanguwa wiiki eno ogende ku ofiisi ya ipod era ogiwandiikire biri byogamba tebikola bano bali muteeka luli nze mbadde nange esobola kuwandiikira ipod kati eri muteeka yayingira muteeke eteeka ffe twaliisa ate nayo pulezidenti alisayiniza kati okyasobola kutunulya ipod kakati ekibiina kye bayita PFF kyayingidde mu paalamenti ekibiina ekirala bakiyita ecological party kirina omubaka omu Muhammad Nsereko nakyo kyayingidde mu binaweebwa guno omwaka tusuubira ssente era tusuubira nti samiti erina okutuula mangu etereeza ensonga zino samiti bwe beetudde Dr. agirambuludde bulungi samiti yebeerako abakulembeze b'ebibiina summit yebeerako abapulezidenti abamu babayita bapulezidenti abamu babayita bachairperson omukulembeze tayinza kugaana n'asindika deputy we omusajja ali mu bayibuli omwo bamuyita Yobu yagaa nti kyenatya kyekyantuukako kyeyatya kyennyini kakati kino kyemubadde mutya nti omukulu lukwago alina okutuula awo ne pulezidenti yatudde wali kyekigenda obbatuukako lyeteeka oteekwa kutuula wali mu samiti akulira ekibiina oteekwa Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga anaasigala nga yakulira Nuupu alina okutuula wali ne pulezidenti Museveni n'atuula wali ne Mpuuga n'atuula wali akulira DF bonna kubanga enambika yetteeka kaakati
Mukuluma gyali aleeta bazita regulation. Bazita regulation. Kati bwe mmala okukola etteeka kati obuteeka obutonotono obubiteeka mu nkola bujja kakati mukuluma waakaleeta kakutuula awo mu ssaako muteese nga bapulezidenti b'ebibiina temulimu bwe yabanyuka era buli anaafuna sente zino oteeka okuba nga mwatudde wali kati ekyo kyembadde mutya neze sikitya kubanga asini president nera sikirinaako obuzibu era enkola erowooza mbu otuula wali n'omulala n'atuula wali ovaawo okyuse olubeera munafu nnyo obeera ng'obutuula obutuuza awo kukukyusa kati tusuubira okulaba abakulembeze b'ebibiina nga balina bwe batudde bateeseza ensi yaffe Uganda eyo yemu ku ntandikwa ey'okutandika okutambula olugendo bulungi kiri muteeka otunule bino bye nabagamba nga nti twogere ne President Museveni ate abasibe nemwefuula mukaganja ogedde saakiririrwa kakati njagala kulaba omukulembeze omu ng'ayogera n'omulamuga nti abaana abaasibwa emyaka 4 bali mu summit tubate waki tebateebwa oba tebateebweddwa nsonga ziriwa kati ekyo kikola eri mu summit demokrasi agenda na dialogue demokrasi oyo kanabadde ngamba otherwise oba ogenze mu byantalo ajja kwebaza honorable Asmani Basalirwa kubanga kinyoza Asmani Basalirwa bebaali jemu yalinga yina okulembeze ekyemazi kyokuguza ssente yakireeta baali mu nnyonnyo n'abuuza ono Kyagulanyi n'ayimba tasobola kuyimba yakyali mu kuyimba nja kwebaza ani Basalirwa kwa yaiti kirowoozo ekyo bamuze ku ssente ampuliriza bagenda ebibiina bigenda kufuna ebbiliyoni 7 n'ekitundu mpindi nakyogamba neyanziza kumpa omukisa ekisooka constitution y'eggwanga yagamba constitution yaffe ey'eggwanga etugamba nti bwe baatandikawo enkola y'ebibiina ebingi palamenti ejja kuteekawo amateeka okunaatambulira oba aganaalambika enzirukanya y'ebibiina by'obufuzi n'engeri gye binaafunamu ensimbi kakati palamenti okutuula n'ekola amendment mu tteeka lino erya IPOD eri mu layini yaayo entuufu etambulirwako constitution n'olwekyo abantu bonna abagamba nti lwaki palamenti yakoze kino lwaki yakyusa kino tebamanyi kye baliko kubanga etteeka liwa palamenti obuyinza okulambika ebibiina by'obufuzi ebinaatambula n'engeri gye binaaweebwangamu ssente era palamenti yennyini yeewa ebibiina by'obufuzi ebyo ssente omukulu ono dokita atuyambye nnyo n'atutangaaza luli nali mpulira Honorable Kyagulanyi ng'agamba awo nti yagenza okukebera ku akawunti n'ensangako $2,000,000 era y'ensonga lwaki tutaddewo fundraising eno tusobole okunoonya ssente ezigenda okukola mu kalulu naye ono dokita atugambye nti bonna abafuna ssente ne nupu mweri era yafuna ate yo ebadde efuna nnyingi kubanga ebadde n'ababaka bangi kati $2,000,000 ezibadde ku akawunti endala yazikolamu ki naye ekyo tunakiraba byange kubanga ntunda kukosa naye ebyo tujja biraba nga ekiseera ekyokubiri Medi dokita ansanyusizza nnyo ebigambo byayogedde agambye nti IPOD bulijjo ebadde nga ewa ebibiina by'obufuzi ebiri mu palamenti essente ezitegeka conference delegates conference ezitegeka manifesto ze bagenda okutambulirako essente eziratambuza nga bakuba enkiiko okwebuuza ku bantu mu bifo ebyenjawulo essente ez'enjawulo nga z'owudde nezitraininga abantu baabwe zino ze tubadde tubulira wano yateeka nupu efulumiza abakugu ezo zonna IPOD ebawa ssente abatubuliza abasalidde bawulire ebintu bino era ebadde ebawa ssente ezitambuza biri byonna kakati abantu baffe basaanidde bamanye si kibi okubawa ssente kubanga ssente za muwi wa musolo
ate kibiina kya byabufuzi okufuna ssente kirungi naye ekibi kye bakola kwe okuwudiisa abantu oba eggwanga okulaga nti essente za kibi nnyo ezo sisobola kutuula n'abantu omuntu akuwa ssente n'oziwoomerwa n'ofuna n'omusaala ku ezo zakuwadde ogamba otya ati mubi nnyo tosobola kutuula mu miitingi mwali kakati kino etteeka lino eryaleetebwa juzi mu palamenti omukyala we napaaka nakuti yayambye nnyo okutereeza medize nkulidde mu NGO world era egyo emirimu gyange mbadde ngitambuliza omwo bwe baba abagabyo abakuwa obuyambi bakuwa ssente olw'okuba be bannannyini ssente bakulambika essente engeri gy'olina ozitambuzaamu era bakulambika engeri gy'olina okuzifuna kakati olwaleero gw'ogamba nti bannaffe abatuwa obuyambi kankugerezeeko ekyokulabirako nti ekitongole ekikuwa obuyambi kigamba nti buli myezi 3 mujja kusinkananga mu meeting n'ogamba nti affe mutuwe buwi ssente tujja kubawa accountability yammwe tetujja kusinkana nammwe mu meeting kitegeeza ezisente tosobola zifuna kubanga abazikuwa oba toyagala kusinkana nabo olwo onoobeera otya nabo ekyokusatu ekisinza okunsanyusa nti biliyoni 7 n'ekitundu abatuwuliriza bamanye nti ezo ziri ba miliyoni 7.5 gavumenti zegenda okuwa buli kibiina kya byabufuzi ekiyina ababaka mu palamenti oba oyinayo omubaka omu oba oyinayo bameka babaweera ba abedi kati bali mu kintu abedi bwanika owa democratic front agenda kufuna zawanika honorable Nsereko owa ecological party honorable Elias Lukwago owa people's front for freedom bavuya kati bavuya bali kale baba baddewo bafuna bali mu ssente bagenda kuvuya ebiliyo Lord Mayor bajja kuwa obuddebo anti bw'okyogerera wano nti tuvuya mugenda kuvuya nabye mugenda kuvuya ate manya kiina mugenda kuvuya mu ssente nyingi kale mugenda kutaayaya mu kale kipe ekigambo ekituufu oba ebyokuvuga nagambye tetulina kye tubanja mu iPod tetulina kye tubanja iPod era ngenda kukinyonyola ojja kunyonyola ku budde bwo naye zikyeŋŋamba medi nti bagenda kuvuya mu sente zigenda kuba nnyingi emiliyoni 7 abatuwuliza mu 5 7.5 emiliyoni sigamba nusiringi Fetulese style tosomolodde empeereza empya ku ssaawa 10 mwezi okumakya tutandika n'amawulire ag'okumpi n'ewala olwo ne tuzzako programu Mukeze Express Dr. Quef ne Lady Titi ku ssaawa 2 ne tukuwa amawulire g'Oluganda mu bujjuvu ku ssaawa 3:15 tukuwa news updates amawulire nga bwe gagwawo ate ku ssaawa 4 tukuwa business news amawulire g'ebyobusuubuzi mu Luganda amawulire bwe gaggwa ne tukutuusako programu Urban Zone mwana muwala Ashanabs ne Brandon Chaff Urban Zone bwe ggwa ku ssaawa 7 ne tukutuusako amawulire agafudde mu bitundu eby'enjawulo olwo tuba tuyingira mu program Township Tunes Mbazira Tone ne Sophie Taylor ku ssaawa 9 tuba n'amawulire mu Lungereza Township Tunes bwegwa tuyingirawo ne Evening Cruise MC Walewale ne DJ Steve ku ssaawa 11 tujja n'amawulire mu Luganda gye tuyise Diaspora Connect Evening Cruise bwegwa tuba n'amawulire mu Bufunze ku ssaawa 1 olwo ne tuyingirawo ne program Kiriza Obagana ku ssaawa 3 tuba n'amawulire ag'Oluganda mu bujjuvu eno ye Manduso Fresh and Reloaded Bingwa 2025 ono ye Bingwa Toto 2025 w'abaana bato olw'omukaaga luno nga 12 tuyina Kimuli Joseph awagira Express ne Liverpool Segawa Azad wa Man City Bakashaba Collins awagira Man United ne Vipers Masaba Ryan Hizibu wa Chelsea ne Vipers Lubega Emma Doctor KCCA Arsenal Muwanguzi Jamson awagira Arsenal ne Vipers Namuwaya Christine omuwala yekali w'oku lunaku luno awagira Man United ne Villa olwoteekeko Kasozi Robert awagira Man City ne Vipers werabira nti final za Bingwa w'omulundi guno zakubeera Masaka ekasana mu kisaawe ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana Bingwa 2025 kutuusibwako Whites International abakugu mu kutikkira emigugu okugijja China okugituusa Uganda Tabula Property Services Sabula Kumbucha Alcoholic Drink Pichi ya Hauju Jude Color Solutions wamu ne Stanbic Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma ze baterekayo zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda amawulire
muwulire ku CBS FM 88.8 nga bwe gazzegabaawo bwe tugakuwa bannaffe bwe babeera nga bakkiriza okugenda mu buwambe ng'aba Ben Kiwanuka ne tugamba ye tetulina balwanyi bannaffe kwe kujja mu PFF. Gano ge mawulire Dr. Lurume tuwangadde bbanga ddene ebirungi n'ebizibu ate okuggulawo chapter empya tukakasa Ronaldo waffe oba Messi waffe. Gano ge mawulire ekibiina kirina obuganzi tetuyinza gaana muntu yenna yeesaliddewo okukwata ekkubo eddala. buli ssaawa tukutusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo tubagulizeeko ku nooti 4 27 29 55 CBS FM ey'obujjajja 88 katonyeze 8 CBS FM mbadde buli kibiina kirina nti emiliyoni 7.5 buli kibiina ekirina ababaka mu paalamenti kigenda kuba kakati kiba kibi nnyo nga bino binalabye ku nuupu wano nga bafundraisinga nti leetayo omutwalo leetayo ebiri leetayo biki kandidate alina badeni ya ssente ate awaayo kubanga ayagala afune kaadi ng'ate waliwo zino eza gavumenti oba okoze bubi nnyo naye ekisinga okwewuunyisa etteeka lino eppya ligamba nti gwafulira ekibiina bw'oba oyagala okufuna ssente zino olina okutuula mu miitingi eri ey'aba pulezidenti bagiyita summit bwetyo bwebadde nti gwe pulezidenti totuma mumyuka wo totuma muwandiisi olina okwetuulira wali ekyo kimu. Ekyokubiri etteeka lino likugamba nti olina okuwandiika ogambe nti nze Mpindi Bumaali akulira ekibiina kino tukwapulayiza okubeera bammemba ba iPod era tujja kugoberera ebigendererwa bino bw'otabikola ng'essente ozisuubira ozisiibula era nsaasidde wano ozinaligo Erias Lukwago akyanyooma Dokita ono alowooza beebiri be babaddemu tujja kgenda ne babawo obuwumbi bina ne balya tujja kgenda kunywa kacaayi kati byakyuse ssente bw'oba ozaagala ogifuna naye akasembayo mmedi ab'ebibiina by'obufuzi njagala bamanyi nti ebibiina by'obufuzi biyimirirawo ku lwa ggwanga. Dialogue tosobola kugijjawo mu demokrasi n'olwekyo bamanye bino byonna byonna eby'essente ebyaki tebiriimu kubanga ssente za muwi wa musolo naye ku lw'eggwanga lweyaffe batuule abeeto yalina ekigambo kyayogedde. Bobi Wine wayimirira mu meeting n'agamba ssebo abantu baffe be mwasiba nga bw'agamba bwe baba nga gye bali abantu baffe be mwasiba ababonaabonera mu gundi mubasibira ki mubate banene bano bonna ne bawuliriza ne bakubaganya mubasibira kiyamba eggwanga kiyamba abaana. So ebibiina by'obufuzi okutuula ne bateesa ku round table tekitegeeza nti ogenda kuva mu NUP oyingire NRM oba ogenda kuva mu NRM oyingire NUP oba oteeseza ggwanga lyo by'oyagala. N'olwekyo abatuuliza bakitegeere mu mbeera meti baba no bali bana ono wa kakati naye sifuddeyo oli mugenyi wange bonna bakuuta kadingi ndikaipo oli wawan oli wa democratic sibivuddeko kale nawe bwobudde obumalako kakati neyaza speaker observations bbiri enkulu esooka ekwatagana ku Ssebwambalo ng'omuntu CEO owa iPod netegereza iPod okuva lwe yatandika ndowooza balina criteria gye bafollowinga nga balonda omuntu bwe yaddira mu bigere bamuyita Frank Nyakana Rusa ye director wa Ligo mu KCCA balinga abazaalibwa maama Luganda saga kosa kigambo kinene ekirungi wali wano ekyembazulu naye bantu bamafandali omulira bwayogera yalinga yafuga ebibiina Frank Rusa Nyakana ne mu kitongole bw'aba ayogera oyinza okuloza ye road mayor basoma ani atasoma oyo Frank Rusa nze senior we ne mateeka ndi senior we ndi road mayor ndi supervisor we ayina kubanga bawinga bifu naye mama mu kitongole nkomawo nono anti nono bw'owuliranga ayogera please njogera ku ono Sserwambala ali wano noli Frank Rusa ye akyasinza okuwangala ku bwa-CEO ebyo twogera ebikyamu bingi abibaddemu yes ono Sserwambala bw'ayogera oyinza okulowooza
ye katonda w'okunsi ku bibiina by'obufuzi kakati eyo nvuddeyo muwuliza amafandali gayogeza wano muwuliza mbadde simusisinkanangako omundeetedde sibeerangako kulozi naye muwulidde naye maama eyokubiri bw'owulira dibeeti egenda mu maaso wano n'ebweru ng'eva ku sayidi eyenaalemu ne bannaabwe owulirira ddala nga omulamwa gwa iPod gwa nsimbi yes era observation evaayo endala kwe kugamba nti kanyeebwa kali kamasu kati omanyi bw'oba onootega ekyennyanja ono abedi muvubi oteekako olusiriŋŋanyi waliwo ebyennyanja lwebigira ne bigamba nti aka n'akasiriŋŋanyi kati bagamba twataddeko ekisiriŋŋanyi ekigimu katulabe bwe mutaakirye ekisava katulabe bulijjo mugira muti muyita eno muyita eri eddobo nze medi nategako ekigu simanyi oba wategako enkwale naki kati baateze ekigu kibayita iPod naye njagala obategeeza enkwale ennyangu okuyingiza ekigu naye enkofu si nnyangu medi simanyi oba wategako ku nkofu webalinyo amasuuliyita nkofu ziri luddawo wali kakati bagamba ku luno tugenda kukwasa enkofu bulijjo tubadde tukwata obukwalekwale enkofu egira kakati nze nkubuulira gwe mulama gwe baga nti iPod nsimbi era owulira wano katulabe era onagambe mugenda kuvuluja sikuba kuvuya kuvuluja tugenda kuvuluja mu nsimbi onagenda kutula nono era omulidde ng'ayogera yagamba esawa etuuse omanyi mpindwa nabadde ayogera omanyi ku samiti president yenyi totuma bwaba Bobi Wine tayinza na kutuma muwanga bwaba PFF Dr. Besigye alina kuva mu kkomera kuba yerido w'okuntikko Lord Mayor wali wano nga executive chairman Besigye jana kuva mu kkomera munatuuza mu iPod munagituuza mu president executive kali president kakati naye nze kambabuulire omulamwa gwa iPod ensonga bbiri madde ku observations mbazaayo ku mulamwa nga bano bikyembasinga bonna bano nawe nkikusinga obaddewo ng'olaba nze nali memba wa iPod mu kugitandika nze kubali wano tewali yagenda Ghana nze nagenda Ken Chams yaliyo ngamba abali wano abenaale mbasi bakikirwa Daudi Migereko n'omulala sijjukira kakati bano abayogeddeko ono mukulu Serwambala ba Netherlands Institute for Multi-Party Democracy NIMD biseere biwaliwo abasajja babiri bamuyitanga Shaun omulala Prosper Shaun n'omulala Prosper Shaun yalwawo nnyo wano n'afuuka nga munnauganda naye Prosper n'addayo naye ng'ekyatutwala eri yagenda kakati nga batugamba nti tulina success story ye Ghana manyi Ghana mu bamuzibe yewetulu erimu akamunyenya ku democracy nebagamba democracy wa ne history ya Uganda efananira ddala ye Ghana kubanga Ghana yalina Jerry Rawlings nga jenu maje nga bulaba Museveni yalwana n'awamba government ne bakola kusemateeko w'ekyenda mu ebiri ng'agamba ebisanja bibiri Ghana guni nayagala amukyuse Rawlings ne balwana mu 1994 bano ne baboycottinga elections opposition yonna okutuusa n'abagamba nti awangudde naye nga paraliki whatever paraliki victory nebagamba nti muli makulu kakati kyetuba tukola tuteese tuva tutya mu military government tugende mu civilian government awe yaleta kufo oluvannyuma naye Netherlands Institute for Multi-Party Democracy yali nsaale mu kyo ene yaffe yajja wano ne bavaamu ne demokrasi olwaleero gwe benyumirizaamu alese batamiruzi kati ba Mahama yajja n'addawo baani bonna ababaddewo nana kufu n'abalala kakati ne bagamba ne Uganda esobola okukwata ekkubo lyerimu tugende tutandikewo ekintu kino tuteese tuva tutya military government tudde mu civilian rule ne tugende Ghana era bwe tukomawo wano 2009 2010 ne tukkaanya nti tukole ekintu kye bayita interparty organization for dialogue
nga tukiwadde emyaka 5 kubanga eri process ejo 5 sikina na kuba muteeka jasindagaano ya myaka ejo 5 kigwewo kiveewo tuvenga tutukyuse ne tugamba bannanga badaaki mu abago ekintu kino kinaasoboka ne bagamba lwaki muyubizi muba negative lwaki obuyizi muba muba pessimists abali awo omanyi medi okugenda mu kintu reluctantly onosonyiwa abasiramu banansonyiwa twazuukukanga okulya eddaaku nga tuli baana bato kati mu bukulu kiryoke ne mu buto nga bakuzuukusa okulya eddaaku ng'owulira okaluubirirwa n'olyanga ozibiriza bwoti olira mutulo ne kino ekintu nakigayanga ekya ipod nga ngaayiza mutulo ng'azuukusa okulya eddaaku naliyo eggana naye nga ninga alya eddaaku ng'omwana kati nsobola oddirya ng'omusajja omukulu naye ng'omuvubuka abaana bano mpindi abimanyi kyebitegeeza ebyeddaku naawe media obimanyi kakati nvuddeyo eyo ne tugamba katukiwe benefit of doubt nali shadato nejje ne biseera ebyo mu gavumenti yani y'opposition eyakulemberwanga lead of opposition yaliko Ogenga Latigo nze gwe baawa omuvunaanyizibwa kulemberamu amendments ne tugenda ne tutuula ku Serena Ekigo Augustine Ruzindala abaani ne tukkaanya nti bannange tukyuse amateeka bwe tuti tukyuse amateeka g'ebyokulonda bwe tuti tukyuse bwe tuti ne baga nti kakati gavumenti yebe ebireeta ne baga gavumenti si ejja okuleeta amendments zizo tuvuga ati tuzikanyizaako lwaki si mwe muzireeta ebiseera ebyo prime minister yali Professor Nsibambi yalinamu kagudu wiiru n'agamba Attorney General Kiduma Kubuya n'omumyuka wa Gundi Adolfo Nokiraka tu parliament kyekibagaana ngammwe okukola amendments zino ne bamugasa okujja tutuulemu akaffe agenda okudda musajja wattu nga akalikirira ng'ebyovu manyi yali musajja nga bwakwata omuzindaala ayogera naye apulonsi bambi yasirika bwati n'agamba Lukwago tukanyuza kati gwogenda okuleeta amendments ezo ffe tuzikkirize awo nentandika okusmeringa emmese waliwo emmese envundu wano nti ani agenda ozireeta nti opposition lwaki mmwe temuzireeta oba tuzikanyizaako ne bagaana ebikwatagana n'amagye gave mu parliamenti ebikwatagana n'electoral commission okugikyusa ba representation to advertising tutyanga tu benchmarkinze wangi nnyo ebekenya byebakola n'ebirala sijja biddamu olwakadde ngenda okutuuka wali ku parliamenti nga byenasuubira era byebiriwo sipiika yali sekandi ananjulira bwe ndaeta amendments neŋŋaba nange zizino zitukanyizaako tutandike process ezikyusa zimukanyizaako wano palamenti tetukanya ku bintu outside parliament mwabikanyirizaako wano nagamba ebyo byammwe wakati mmwe abopposition ne bali aba gavumenti ate singa mubadde nga mwakanyiza kyali badde ng'eno yabireese lead of government business oba Attorney General naye ate kati bw'obireeta ani atali mu gavumenti nemugase mu bwe twakanyiza nga Lukwago saagala oddemu kwogera ku bye mwakanyirizaako bwe wa palamenti ati nze nkubulire byaliwo n'aŋŋamba ekisembayo ebyo byonna mugugu nganyira bifayiro ebyo compact of reforms n'aŋŋamba ebyo kati ffe palamenti tujja kuwuliriza naye birifaringeko nga yo talking points talking notes awo nakoma okutegeera nti bye tukanyizaako ebbanga lyonna bye bataddemu ssente kati byezifuuse talking notes fast forward emyaka 5 negigwako nga tetulina mulama gwe tufunyeemu era mu talking notes nyina bwa amendments bwe nalwana ne buyitaayitawo butono ba agents baffe batuule ne ba presiding officer waliwo wano Kampala Central at least nze ke nafunamu akatono ukanti polling station ezalinga ddala mu State House wa 7 zidde bweru simanya mu barracks zifulumye naye ne baziteeka ku kota gadi n'ebirala babiteekanga baziteeka ku kota gadi naye sikale kamaani bagano biteeka mu nkola summit few nevayo ne kawas ne mu State House ne bazijja policy ne mu State House eyo jola wali abalunzi amaanyi ga dialogue uliriza wali enkumi bbiri kakati ne batabiteeka mu nkola abasirikale nengenda kati nga area MP wa Kampala uliriza kamaliriza obudde nyina butono kanjogera obudde nyina butono ne maliriza nga ngenze mu kooti bwe ngenda mu kooti nawaba nga baganya biteeka mu nkola yolokamba mwine n'asituka nga yali principal judge
najja netugenda ku buli polling station natandika kukuba naye mmeeza principal judge imagine akuba mmeeza bano bateeke mu nkola parliament kyeyisiza ne balema kakati netugamba iPod ewanyiwaawo emyaka 5 bwe giggwako ebiseera ebyo Dr. Besigye mu 2012 amaze okuva ne bwa president wa FDC reluctant nayo negiza bujja emyaka emirala 5 bino yonde bugamba negenda paka 2020 kakati ne bagamba bwe gusembayo okugiza obujja endagaano netuluuza nti biwedde kakati wetuli wano bagifudde permanent ateeka owulidde Lawrence Dr. Lawrence ng'agamba nti baatuuka 2026 katugikole tutya tuwandiise ng'NGO company limited by guarantee olwo bavudde ku mulamu ogwagendererwa dialogue ebeerako time neggwa kakati ensobi gye bakoze wenjijja wano balema okugiwandika nga NGO bayagala ogiwandika nga company limited etakola business charitable organization ne bagenda ne bagamba nti kakati bagenda kugiteeka mu tteeka ensobi gye bakoze yeno ensobi obuzibu we buli beesanze mu katu nga waliwo National Consultative Forum waggulu eyo tuyinza gijjawo erimu ebibiina byonna era olwaleero n'agimyuka ye Nuupu akiikirirayo yaani ye Katana treasurer waabwe tebagiwakanya naffe National Consultative Forum tugamba nti yes eyo terina buzibu ebaddewo kati bano katonyongo egalowe ekibino kiri mu National Consultative Forum erimu Electoral Commission teka kiki atuliriza National Consultative Forum ye political parties and organizations bili mweta obera member okwalifying up to the very my pod so kolika wenzija nti luli bweba no made nzikiriza luli National Consultative Forum bwebadde era jo lwaki ntufu nti sente ezebibiina ezomuwo omusolo bwe bakola appropriation in parliament ogabanya omutemwa baguwa Electoral Commission kuba ye managing ebibiina neba wamwe Electoral Commission negabire ebibiina twali akinako tabu naye iPod teina kakwate ne Electoral Commission terina kakuliriza nzija nti uliri wenjijawo bakoledde ensobi wonna we tubadde nga iPod teina kakwate nani guli ntegeeragana ya gamba nti ati kyenjagala okujjako era uliriza era nga nzija wano nga njoga bakoledde ensobi njagala okumenyawo kiri kyonna kye badde bagamba nga tebannakola ka amendment kano nti iPod ezeggaba ensimbi ekyo si kituufu nti ewadde abanuupu ewadde ab'FDC ewadde iPod uliriza appropriation ebadde ekolebwa nga sente baziwa Electoral Commission era nga vote ye controlling Electoral Commission uliriza parliament yekola appropriation parliament newereza mu Electoral Commission Electoral Commission newe bibiina iPod nga teina na account nti zisoka ku account ya iPod nezigaba kyekifaananyi kyabadde baagala okuteekawo nti aka iPod ina account negaba ekyo si kituufu ekituufu nti sente zaayita era nze nali mu parliament nga tukola etteeka nawano kanyinyonyolewo katono ewataali bwenkanya waliwo enteekateeka egamba nti 50% fe ye proposal gye twaleeta 50% yes mubili mukumi nga tuteeka etteeka lino erya political party finance nali shadato ne jeno bili mukumi nga tugamba formula ebeere bweti 50% ya sente zonna bwe babumbye 35 nga bwe ziri ebeere kamkinyonyole ebeere pali pasu kyetuyita pali pasu owuliriza 50% ebeere pali pasu pali pasu kwe kugamba nti buzifune kyenkanyi n'ebibiina byonna oba biwandiise oba kuba birina okula then 50% pali pasu 50% eddako yebeere ebiri best ku numerical string ye proposal ne bagigaana nga bano baagala kutwala lion share kubanga prorata era prorata gye bagendamu kakati etteeka libaateekawo ne lireeta eyo eya numerical string kati mistake gye baakoze iPod tebagifudde statutory body nga bwe baliyimba bano iPod eyasigadde statutory body ye National Consultative Forum lino etteeka lya Nakutu etteeka lya Nakutu wekalamojja bakoze ensobi iPod bagigambye
nti meza wansi wa National Consultative Forum gye bayise organ meza so bw'oba ne meza teyinza kuba ate ey'okuntikko nga ba principle gye batuula ku meza nti oleete president w'ekibiina nga Lukwago owa PFF oba Bobi Wine owa NUP nti ate atuule mu organ emeza si statutory body si corporate body emeza eri wansi ate wa National Consultative Forum ate nga National Consultative Forum abakiikayo be ba secretaries general kati atuula waggulu ku National Consultative Forum ekulembera wonna katugeze ku kibiina ekyaffe yali badde Ssemujjunga yatuulayo Nupu yali balubongoya kakati ate eri ekiri wansi wa National Consultative Forum kyetwala ye iPod gye bagambye nti batadde bawagize yakameza iPod Council of Ministers uliriza neka sekondi waliwa kano ka iPod eyo mistake emu eyokubiri iPod teina corporate status it's not a legal entity kakati esobola kufuna appropriation tesobola kufuna sente ku account yazo nezigabanya exactly kakati ekisembayo sigazayo kimu kyokkankuzi ekika ky'endiga kikwita ku kijjulo mawuuno fwe tunaasondera sente ez'okuzimba museum ey'ekika ky'endiga eya Kibuuka Omumbaale tujja kubeera ku Hotel Africana nga 18 Kasambula ku ssaawa 9:30 ku kijjulo mawuuno mw'onoobeera Namukisa agenda okubugiriza abajjajja abataka b'obusolya wamu n'omugenyi waffe omukulu Omulangira Mbuga Kasimu Nakibinge jjajja w'Obusiraamu kale tukuyita totya kuwaayo kyonna ky'olina ku lw'obulungi bw'ekatala lino ery'okukuuma n'okwagaliza emigigi gy'omu maaso obuwangwa bwaffe emyaka 50 gikulukuse ng'amazzi naye ebyafaayo bya Kibuuka bikyali wakati mu ffe Kibuuka kwe kusalawo okuwoma omutwe mu kutumbula ekitiibwa kya Kibuuka nga kizimba museum ku butaka Embaale Mawokota kale twegatteko ku Hotel Africana nga 18 Kasambula July tuyita abantu mwenna ab'ekika ky'endiga oyagaliza ekika ky'endiga tubayita ku kijjulo kwolwo nga tujjukira Omusana Namige yalina amaanyi ag'enjawulo yabunyanga abalabe emiwabo ng'asinzira mu bwengula oyo nno yali Kibuuka Omumbaale biwagiddwa St Mary's Kisubi St Paul Secondary School Nsanji CBS FM ne BBS Telefina. Alo Sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes Sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba nakutya enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu ez'ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda eby'obulunzi ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62 bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10 abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka. Mama Nalongo nga bulijjo leeta akatogo kale Sebo ebipya okuva ku East African Crude Pipeline Project okuzimba omudumu kwatandise ku kilometers bannange okuzimba omudumu kwatandise dda Mama Nalongo akatogo sooka okaleke kansooke nziruka wano ku mudumu mala okwefunira omulimu katikati emmere weeri ku ssowaani sooka olye gwe towulidde naawe eri waliyo emirimu ate sisobola kukkiriza kusubwa mu kisago sooka okirowoozeeko kimera nga tonnaba ggenda ate nina kulowooza ku ki kimera naawe okimanyi nti emirimu egimu girina emitendera mitendera ki ku mirimu egiteetaagisa bukugu emirimu girangibwa nga bayise mu kiyise wammwe wa LC esooka
oba kumbawo kwe balangira ku kitebe kya LC esooka era giweebwa batuuze ba bitundu ebyo byokka omudumu we guyita ebyaddala emirimu egyo bagiteeka mu mawulire kubanga gy'abaasoma kati oba ogenda tandikira waggwe Kizito watufu wadde yagala okugenda nkitegedde maama Naalongo leeta akatogo kange kituufu fuba nnyo okukakasa nti ofunye amawulire amatuufu emirimu gyonna ku East African Crude Oil Pipeline Project gifunibwa ng'oyise emitendera emituufu kozesa amakubo amatuufu okufuna omulimu kyalira ekibanja kyaffe www.ecop.com oba tuukirira omukiiseewo ku lukiiko lwa LC esooka akuwa ebisingawo obubaka buno bukutuusibwako ECOP Unlocking East Africa's Potential 88 CBS FM eddakiika ziri 18 zibulayo okwera essaawa omukaaga eggwaniro ly'omugongo okuluma bannaffe bano bali wano baali Kawempe jangu bakujjanjaba omugongo onera ddala bakutwala ne bajja neeka ne bakujjanjaba bajja neeka ne bakujjanjaba bakola therapy treatment era baga nti kiki ekikutawaanya magumba discs zasesito nzinyiga omugongo nzikunyiga nerves obulumbi okuluma nejjangu ffe tukujjanjabe noli eggwaniro ly'omugongo bali Kawempe maaso ga Katalawe Kawempe ojja basanga bw'obula nga bakubeera ku ssimu maaso ga Katalawe waliwo ekizimbe kinene plaza we bali awo kuba essimu 0751 19 3300 oba 0764 54 58 35 ogenda kuva waka kati ogenda mu dduwa Prestige muteeke ku mugaati kirungu kirungi ddala kino vitamin A, D, E and B12 ekuwamanya kuyita mu lunaku abaana bwe Prestige bawomera omugaati amasabu matono kijja ku mutima gwo nga mulamu bulungi bakutegeeza nti naffe bana bata Prestige wa Chapa Enterprises bakutegeeza nti Prestige ali mu bingi ali mu grams 25 grams 5 ne kilo namba sako na karobo karamba Prestige awooma atenga mulungi bannaffe bakole ebizigo ne sabbuuni ebirungi ennyo mu kulongoosa olususu be baliko kati bayita bakyogero bakusina ne sabbuuni yoza ayitibwa Ecostar genda mu maduuka musemaduuka mu ne supermarkets wamu n'emmotoka zaabwe zimutambuza omugule Ecostar ono azituwadde bulungi atukuza engoye etala ku mabala ate awunya bulungi asasanyizibwa ba kyogero products ayitibwa Ecostar esabbuuni yoza bali ku 075 yalo kumanya bisingawo bali ku 075 555 bali mu katuubagiro kano akamateeka kati era kyokola bamawu yawa mpunzi kamedi bali mu katuubagiro kano akamateeka kati era kyovola bamawu yawandiise ebbaluwa awandiikira electoral commission time dispersing sente to first quarter ya amendment aleta starter instrument so koliko gabesi nyine teka ddala lyendeta bababule amendment yaleta starter instrument etereze emivuyo egy'amateeka gye balimu yerabidde electoral commission erina kuba independent enagendera ku biragiro naye nekyokubiri ng'ate kikulu nnyo kwe kugamba nti atike y'enkaaga mu omwenda eyabiri mu omwenda raba eyasemateeka ekirambika bulungi nnyo teri muntu yenna akkirizibwa kola tteeka oba kola kiragiro kikaka muntu kuyingira kibiina kyateeyagalidde iPod esigala organization kibiina tojja kkaka muntu kukibeeramu kifuba oba omenye article mao aba amenye article yenkaaga ewa independence electoral commission okwesalirawo kakati sente bagenda ziteeka ku escrow account eyo starter instrument nawe gyagenda okukola byali mu consultation teyinza kuwa corporate status iPod kubanga parliament teyagiwadde ekyebyobufuzi kye baagalamu sigiro byonna kakuwulire nga eya statutory body byebadde okunyonyola byamateeka ekyebyobufuzi kye baagalamu sigiro byonna kakubuulire nga mpunzika actually mwami Museveni kyayagala just kufuna kifaananyi ng'ali wali mu gye bayita samiti ng'erimu leeta wali Museveni leeta Dr. Besigye kyayagala kubanga akasamiti ako katuula kaabo kyayagala kubanga akasamiti ako katuula kaabo kimwesa ekifaananyi ebweru yonna gy'ateekebwa era n'emisanvu gino gyonna gy'ateekawo okusiba taapu z'ensimbi
tujja kusolooza bweziti bino byonna bye baateeka mu tteeka ne wano tojja kuzifuna bweruzi za buyengera zimanya za bino okkiriza lukwago nti ipod kyabyabufuzi naye kati njagala okutegeeza abaddaaki nawe mwatuleetera naye kati njagala okutegeeza wuliriza tugenda kuzikima mwayipo taata sijja kuzikima azwale wa jjajja nga jjajja ya taata yazikoze kakati bannayuganda kyamukisa mubi nti ngenda bukumiro ebinbisiza kuziika mukulu Semogerere Mathias Joga mutabani waffe yafudde n'ekyokubiri nti mwami Kityo ebukoto omutaka yafiiddwa mukyala we mu St Andrews awo tugenda kusaba oluggi kakati amakwekansa musi malungi ne bwoba olina amaka naye nga mutambulira mu makwekansambu omwami n'omukyala buli omwasa azannya jangu kwekuli tonkwekula amaka tegakula ipod yaleetebwawo kutereeza nakutebenkeza byabufuzi byebimu Sserwambala Dokita byatubuulidde byebibaddewo nga ebibiina birina okutuulamu nga tetuli wano ku buzindaalo bwa paalamenti bandabe bamanye ensi bwetambula bamanye ensi Pulezidenti Museveni ng'agitadde essaawa zino tugikwata tutya aleme kubeera nti yatwala eggwanga yekka tuleme Kama Katonda era bino gye bavudde yonna ne balukwago gye baaviiramu nga baga nti ako kacukaali ka State House kitwale Namboole n'akitwalayo kitwale Kololo n'akitwalayo naye akimanyi nti si jjinja tulina okutambuza katutegedde ebyomunda natuddeko ne twogera era bino sente tuzija zijja watara si bituufu babadde batuwaanye nze kanbubuulire ku NRM amazima gali nti NRM sente zonna ze twakozesanga nga Pulezidenti Museveni yazinoonya ebweru mu bannayuganda abagagga mutuyambe paka lwe twatula ntugamba mu kokasi yagundi tuli kibiina NRM tuli kibiina eki tuli bibiina tuli democracy we must sponsor parties tunoziwa sente nekitandika netusanga programu yali eyatandikibwawo ey'abano ba ipod netugamba ye lwaki tetutandika n'ekyo kanze tutandikira
tebagode kujja bona bali kusente babedi bona bali kusente akati bona tumya sente zo era kyobolaba ensi zonna zalwana mu nsi yonna nezigoba obwakabaka gye waali bonna chiefs kings and everybody kyekyabagobya nti mwe muzaalibwa ne mutufuga ensi yonna era zensibuko za demokrasi ezo leadership by the people kakati ebyensimbi tebisobola kwawukana n'ebyo bikolebwa without an iota of doubt NRM tulina betuyita chief administrative tubayita batya registrars fact tulina abakozi nga bana mu buli district bana emisaala gyabwe giva ku sente zino byetukola tugenze mu field delegates conference biki byonna bonna batunuulidde era aluse mukulu dekusase bambala gamba mukulu mawa yanguwe mangu atemeteme NRM efune delegates conference atemeteme NRM efune national conference esembayo ate tukole national conference etandika ekisanja ekipya. So ezo sente zonna terya in fact nze kyenewunya ne mu Africa muno nti n'ebibiina gyebiri yonna gyebiri bamembers balina okontributinga era tekyandibadde nti bannange fe ekibiina ekyaffe tekisasuza. How do you survive? Ebyo bireeta accountability problems ne corruption. Buli member asasulengayo sente then anoonye accountability yaazo. Era ekibiina ekikola makwekaza mu ffe tetusasuza bwa member, tetusasuza bwakiri, tetusasuza sente zemukozesa muzijjawa. Mwagala kwendesera bulabe abeebeeru bagamba nti babawadde sente babanyugunye babatwale mu makomera. Imunoonyayo ki? Muleete abalala ne beegana ffe service yali tuzirya. Lwaki temufuna zino ezammwe ez'abamemba ne mbabeerufu? DF etaddewo ekibiina naye nga buli memba osasula $200 okuba memba. Of course kiyamba nako okusalako ku bantu abobotwala mu delegates conference n'ebirala byonna. Noga nti atasasudde wano tajja, atasasudde wano talonda. Olina okuba memba, you must show commitment. So nze ndowooza nti eno nkola nnungi nnyo, kyomukisa omulungi NRM ffe twabikiriza dda ne tugaba bitambule bwe bityo kubanga obukulembeze bakulembera abantu ate abantu baba basaana okubaako n'ebikola okukulembera gwatu. Issue ya nsimbi. Omwana akulembera. Omwana akulembera. Kuweleza zazi makulu kavuma na NUP abakulu mbalamusiza nebaga nnyo Lord agezezaako okulwanaganira mu bantu abali abananga bonna bali kimu naye njagala kumbuulira mwami toyambuuliremu ekyenjawulo mu tteeka lino eryaleetebwa eryaipodi ekigenda okwawukana ennyo ne national consultative mungi eno endala eriwo eyekibiina lodimeya gyayogeddeko kigenda kuleetawo enjawulo ki mu tteeka lino. Ekyokubiri, lwaki mu kwogera kwammwe mpuliriza kwogerawo konna mukulu saba wange kindi n'agamba kitayagala nnyo mwogeraku n'agamba Kyagulanyi atuule wali ayogere byabasiba biti lwaki tagette eri ku kino ekintu kino mukitunuuliza NUP na Kyagulanyi ng'omuntu oba mutima gw'Abasuganda akasembayo ebbanga lyonna ebibiina bibaddewo nga bifuna ssente bikola ki naye NUP ne PFF bwe byazze emutandika okkulunga. Hello, mate. The boss on Nunda. Aba babi pinta. Dasara dasara nevada mwena ali mu. Kabene UP. Obastana. Fundi jogo. Yeba liko mukama wana.
balamusiza nnyo bonna bwese mu studio yambadde nserekoze obuzibu bwange buli kimu sente nziwulira yentegera okubuuza abakulu abo balumirirwa bannayuganda oba banoonyeza kuteeka mu nsawo zaabwe kubanga tife abalonzi tulina ekizibu sente zitayikozi fenga abalonzi fenga abalonda aba bannanyingiriina kituzirabako lubakyoya kasogene bazabakola bali mu studio yabo mwami lubakyoya ampadde bwiru era mwine nyama lubakyoya nkola ekibiina kyebyobufuzi bannayafuyanaye bali asente dokita tetuwulira amalwaliro enguudo nvu abasajja bayona bubira buwumbi tebasogerako nebasinkane olina agamba nti sijja kuzijjayo kati wuuyo yabatenza kalipo yabagange anatulwa nange teri muteekebwa naye nebakira weŋŋambira bannange teri yofuzo nange atebatenga maliriza onalebo bagenda nagamba onalebo Semunya tumanyi waliwo ensiizo gyezo wakabaka nse mukama wange Semunya ne mu Uganda mukama wange Museveni alina kabaka kubanga yavuga emyaka 4 gyawukireka neyanziza nnyo Medi n'abatuwuliriza togala kwebazanga CBS management twebaze tuwayo budde tujasomesa abantu babeera neyanziza ssebo nange njagala okwebaza radio ya Ssaabasajja okutuwa omukisa guno okujja wano okunnyonnyola ebintu bino naye Medi nzikiriza mu budakiika butono ojja kuwera kamu Honorable Elias ebintu byenjogera wano si byange wabula njogera a matter of the law and the principle nze bw'oba oyagala ebyange kino ekyokugamba nti amafandali ojja kunsanga ebweru kati awo nsobola okuwa opiniyoni yange naye kati kyenjogera naye ekikulu okwogeraganya kiri sibu iPod eno oyinza okusasula ebibiina egenda ogisasula iPod si egenda okukwata sente ezitwale wabula katono nnyo abantu balimi bakyetege bulungi iPod munteekateeke neyinsimwe mugaba iPod tegenda kukwata sente zijja ku akawunti ezitwale mu PFF ezitwale mu NRM ezitwale mu NUP naye wabula iPod singa otunuulira ogumu ku mirimu egigiweereddwa mu tteeka egenda ku advisinga gavumenti ekimu ku bintu iPod byegenda okukola kugamba nti PFF nti PFF si memba ya iPod wadde eri mu parliament si memba ya iPod yes kubanga ekibiina kirina okusayininga ku memorandum iPod egamba electoral commission egaba sente bamemba ba iPod okusinziira ku kiki ekifuula omuntu memba be bano naye BFF si memba kaakati n'olw'ensonga eyo kati ffe tukuwadde ekiri ku gwamu amagezi ago gakozese nga bw'oyagala naye ate iPod eyo yennyini nga bwe nkugambye abatuwuliriza bambi
basaanye bamanyi era sente zino bulijjo bwezi lwakuwa dokita ono azirese nga luba waayogedde nuku okuva we yayingira mu palamenti yakafuna obuwumbi ekibiina ekinene yakafuna obuwumbi 22 n'obutundu 8 obezo ze sente mmeka mu gundi wano kakati esente okuleka nga mulago mulamba sente zigenda kusigala mu electoral commission zisigala za gavumenti zisigala za parliament akaliwo akamateeka njagala ziyita mu electoral commission esente omukulu mmedi omu abuuzizaawo tubujjo tuwulira sente zaffe ziragawa kakati oyo omukulu mugambe agende mu kibiina gyagwa akalipo ke balimu kenkugamba kekala ipod bagambye kana ka National Consultative Forum organ kakati nze PFF bwembeera nga ndi member wa National Consultative Forum nga ipod eri wansi wa National Consultative Forum ato ngamba otya nti siri wa National Consultative Forum uliriza sisobola ate kugenda nsayinga yakalagana akalala akatono nekokugaba n'ensimbi akatalina mulamu sisobola lwaki sayini olenganye memba wa KCC olifuna omusaala sayinga yakalagana akalala